bosalaze bafa abalungi ng'ogenda Ntebe oyagala okwewala jjambu oba oyagala okwewala ababbi twabaleetera kajjambu kawuku agenda Ntebe roodi yonna ogenda kulya ku ssente zo ogenda kulinnya ku paaka twabaleetedde emmotoka zammwe weziri wano zikutwala bulungi nnyo paka Ntebe nga bigenda ku Ntebe roodi oba nga bigenda Ntebe bigenda Weekend twafunye amawulire nga president yappointinze Iddi omupya ekintu kye twa welcominze n'essanyu ffe nga bakansala tubadde ne parish priorities nyingi ezitakolebwako management nkadde era nga tulina essuubi nti singa zikolebwako management eno empya kijja tuyamba nnyo kubanga abantu balina ebintu bingi bye balaakinga ebimotoka ebyakasasiro bibadde tebituuka mu communities bulungi enguudo eziri mu communities zaffe nazo mbi nnyo ddala era nga tusuubira nti executive director omupya gy'emirimu egimu kugyalina okutandika najjo. Mu bitundu wansi tulina okunyigirizibwa kw'amaanyi ekizikiza kiyitirivu obumenyi bw'amateeka bungi abantu battibwa babbibwako ebyabwe olw'okuba nti tewakyali mataala almost Kampala yonna ejjudde enzikiza. Tusaba Iddi aze ekyo nakyo akitunulemu tusobole okufuna ekitangaala mu bitundu byaffe obumenyi bw'amateeka bukendeere. Leaders aba wansi badukanye emirimu naye obuseera byonna tesibatenda kuteekawo ekirala nti ng'ekitongole kirina okujja ekitunuulira embeera nti embeera ki abasuubuzi bano bakoleramu abakyala n'abaami kiki ekyandyetaagisiza okubayamba kubanga ebbanga lyonna ekyo kibayaayaanira n'olw'ensonga eyo Iddi omupya n'omumyuka tubasuubira nti ebyo bagenda okutandikirako mu butale kubanga kibe kitakolebwa era akatale kasigala otele busigala buli ku ndooliito ezaawalana wali. Sookera ddala tuli mu mbeera embi ennyo kasasiro tafiibwako ne bakasoma batuuka n'otugendako olwekyo kyokubiri wano twali tusaanawo ku ngeri ya mbalamu kitegera engeri gye bakolaki abantu mbalamu yali yeetagisa enkuba weetonnya ebintu bitufuukira ebizibu ne bakasitoma ne bakolaki ogenda okutugulako ate simanyi lwaki konteyina tebaziwa gundi yaazo kuba tetukyabitegeera konteyina wezijja zikomeyo ku kkubo tetumanyi kiddaka. Iddi omupya mumusaba ki? Iddi akulirako esisi omupya kye twali tumulabye tetumulaba kikyemusaba tuleeterangako tinonolumu era ne wetugenda tetutegeerawo tambula singa enkuba eba etonnya tulina okufuna mujjuzo gwaki gw'amataba ekikulu ennyo gaziba gizibikira gabadde gagenda eri mu ssomulugo waliwo wali omwali guna eguzibikira nekiba nga amazzi gatwala ebintu by'abantu ebamuguudo awo saawa ezo babitwala byonna baba bali mu nnyanja waliwo omwali omunene ebwagawo okulongoosa obulungi guzimbwe mu ngeri etegerekeka nekuba eba etonnya amazzi gali mukola ki floatingawo. Tuyina abantu baffe ebitundu nga 7 ku buli 100
bakolera mu informal sector be bantu abali mu butale be bantu abakolera ku nguudo. In fact abantu abakolera ku nguudo basinga abali mu butale. Awo nno twandikusabye nti tutekewo obutale tulabenga obutale buno buddukanyizibwa bulungi kubanga obutale enassale ya bizinesi. Kakati wonookola ekintu ekyo notasooka kutunuulya kuba bantu bano ssente naye nobakolera we basobola okukolera ate ne babeera nga balinawo buli omu alinawo stole ye tewali ba middlemen. Ekyo kigenda kuyamba nnyo okulaba nti tulongoosa n'enguudo zaffe mwana wo tebave ku nguudo nga ddala balina we basobola okukolera. Kwegamba trade order eyo yeetaagisibwa naye si kugipapira. Tewetaaga kupapa, wetaaga kusooka kuteekawo infrastructure, wetaaga kuteekawo butale n'olyoka ogamba nti kakati bannange abantu bange tubajje wano tugibatwala mu katale. Naye ate omulimu gwa KCCA council kati gwe otekesa mu nkola. Njagala Idi aleme okwerabira nti omulimu gwe gwa ku-implementinga policy na programs za kibuga okwenhansinga service delivery. Kakati nga mumaze okusettinga priorities ate mwana wattu twagala okusaba President Museveni okulaba nti awo abantu bano ssente zigenda okukola ekibuga owamu ne parliament ku mulundi guno tuleme okwebaka obwebaso tukole omulimu gwaffe ogw'okukola appropriation nga parliament. Ekibuga tukiwa ssente baleme ate okulya buli ssente kubanga buli obawo busente obutono obwo balya buli babba bubbi bawe ssente ezeegasa nawe ate otekewo okulondoola okwo okwegasa okulaba nti ssente zino zikola ekyennyini ekigendo ekyazitumiddwa okukola. President Museveni ekibuga kiri mu ngalo zo wosalawo okwata ssente nga wokwata eza roko n'ogiwa ssente ne kesisi osobola okusalawo n'okwata ssente olw'ensonga nti walonze omuntu gwe mulundi gwokwo ogusoose okulondebwa omuntu ng'avudde mu Public Service Commission gwe mulundi gwokwo ogusoose. Kati tusuubira nti olw'okuba nti waleese mukugu alondeddwa okusinziza ku mitendera emituufu muwe ssente akole ekibuga kive naffe bana Kampala tukifunemu. Kyenyamiza nnyo kulaba nti omala mu jamu essaawa 2 mu Kampala. Ekizibu ekisookera ddala yenkola gye mugenda okukwatamu kasasiro kubanga twetwogerera tetulina damp site n'emu eya kasasiro ezisinga zonna ziriirigo nti endwadde zisobola okuvaawo ne tufuna ate ekikangabwa ekinene okusinga n'ekyakiteezi. Kati eyo ensonga emwe gy'osooka okukwatako. Ekyokubiri kyekyabannaffe mwana wattu abatembeeyi n'abo bakolera ku nguudo nti tebalina bifo basobola kukolera. Topapa kulaba nti ate obagugumbulula topapa kubagugumbulula wabula bateekereteekere obasobola okugenda obajja omirembe. Ekyo nakyo kizibu kiri awo. Tulina ekizibu ky'entambula enguudo tukozesa enguudo entambula ya Kampala ebitundu 98 kuli 10 nta nguudo motoka otegera bulungi bigere. N'olw'ensonga eyo olina okuziteekako nyesiira. Tulina enguudo kilomita 2,110 ne kilomita 640 zokka ziriko kolansi ate n'ezo 640 eziriko kolansi ebitundu 7 kuli 10 zonna zaayonooneka. Kakati enguudo design life yazo yaggwako ekitegeeza nti tulina okuteeka ssente empitirivu nnyo mukulaba nti tukola enguudo. Weokola ku nguudo ojja kulaba nti abantu banguyizibwa then okuteekesa mateeka okuteeka amateeka byonna enkola kola mateeka nti tulina bantu bangi balina impunity buli omu kyagala kyakola. Abantu bazimbye mu myala abantu bazimbye mu ntobazi naye nga KCCA etunula ate nga banayo terina okubawo olukusa. Kati ekyo nakyo buli ewootakola mazzi wegagenda kuyita enguudo zaffe zino zoonooneka newosanga tutaddemu ssente naye ate enguudo zoonoonese kubanga abantu bazimbye mu kkuba y'amazzi enguudo ne ziba submerged mazzi. Kati ekyo nakyo nsonga nkulu. Ensonga endala yeyokulaba nti abantu mwana wattu bazimbira ku pulaani. Abantu kuzimbira ku pulaani tulina enzigota nyingi nnyo naye ng'enguzi yekyasinza okuleeta ebyo. Newesanga nti abakozi bo bennyini mu kulya enguzi bagenze wala. Emirimu egikolebwa babajjeko ssente empitirivu ezandibadde zisobola n'okukozesa okuapprovinga plan. Waliwo ogenda sanga basaba miliyoni 2 okumukkiriza okuzimba naye ngezo zigenze mu nsawo ya muntu sekinoomu.
nga zandibadde akozesako miliyoni nga 3 oba 2 okukola approval za plan ye n'abeera nga amanyikiddwa mu mateeka ng'azimbira ku mateeka naye abantu tebayambiddwa mu ngeri ezo. So olina okukomawo okulaba nti abantu bano bayamba ebyenjigiriza. Tulabye wano abaana bangi nnyo naddala mu Kampala ng'ebyenjigiriza bisse. Tulina amasomero matono nnyo. Wesanga nti abaana abasinga babudde bawanduse. Abaana bawanduse. Twetaaga okulaba nti tukomyawo amasomero gano gatandika okuyisa abantu batandika okuddukira amasomero gaffe aga gavumenti okusinga n'aga private. Kubanga ate gali waddeko singa ddala gaba gakozeseddwa bulungi. Kakati omutawaana gonna guli ku President Museveni. Twagala okumwebaza nti yajjuza ebifo era nga bazze abijjuza. Naye n'onojjuza ebifo ng'abantu bano tobadde bikozesebwa nga totutte byankizo kuba byankizo mu ggwanga naddala mu Kampala muno era ojja kutuuka obagobe. Kugeza bali basabanga ssente ezigenda okudicommissioninga myaka 7 kiteezi tezaabaweebwa era kasasiro yatta abantu bambi na kakati bakyali eyo wansi bavunda era baagubwa newakubadde omusaala baagufuna basasulwa naye nga abantu abakosebwa bo baafa n'abantu babe bakyali mu miranga. Kale nno president tumusaba nti aveeyo ne priorities z'eggwanga kubanga yakulira ekibuga. Aveeyo ne priorities z'ekibuga ebyenkizo ebirina okuteekebwako essimba. Tutuule wansi tubiyitemu tulabe bigenda kuvujulibwa bitya. Mutegeera bulungi nnyo. Kati olwo alyoke alondoole enkola yaabwe. Ekyokubiri kyensaba abantu bano nga bakatandika baleme okuba nti okutandika okukolerawo basooke baplaninge. Kino ekibuga kirina ebizibu bingi okuvira ddala bambi ku bantu abakolera ku nguudo. Bwe banajja ne bagamba nti bagenda kutandika kujjawo abantu abakolera ku nguudo nga tebateeseteese workspaces z'abantu bano bagenda kukolera tebateeseteese butale kujja abantu bano ku nguudo kubateekamu butale n'ojja n'ogoba bugobi. Ekyo ojja kuba okagudde kubanga ne Jennifer Musiki ekyamugobya. N'olw'ensonga eyo weetaaga okuplaninga, weetaaga okubuildinga trust mu bantu b'ogenda okukola nabo naddala banna Kampala. Guno omulimu ogwamuweereddwa mulimu gwa kuwa magezi kubanga yawa amagezi olukiiko olukulu olwa Kampala. Ate era njagala omutegeeza nti omulimu guno gusomooza nnyo kubanga bannayuganda bannakampala balindiridde okulaba kyogenda okutandikirako. Akati nno weteeketeeke gwe mulimu ogwetaaga professions zonna kubanga eringa gavumenti sectors zonna zikwatibwako education, ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyobuyonjo, ensoma njogeddeko, ebyentambula kwegamba byonna gwobikutteko nti olina okubeera nga olina professions expertise ekika ekyenjawulo ng'okusobola okuwa amagezi olukiiko luli mwana wattu olukulembera Kampala. Kale nno okwo nako kusoomoozebwa kunene nnyo gwobawa legal opinion ey'ekibuga. Otegeera bulungi nnyo gwe executive gwe accounting officer kwegamba ebyo byonna bigenda kubeera ku ggwe nti ensobi yonna ekolebwa egenda kuteekebwa ku ggwe. Nze balonze mu Ashraf era nga nkolera mu katale k'Enakawa mazemu emyaka nga 10. Wano wenyimiridde ekifo kyange wenkolera era guno gwe mudaala gwange. Twebaza President olw'okubeera nti yatwadde Idi omupya. Naye Mr. President tetukusaba ngaffe abasuubuzi. Tukusaba bano abakulembeze b'otuwa babeere nga batuwa eddembe lyaffe ng'abasuubuzi okwetegerera ebyekisuubuzi kubanga ngaffe abasubula kaloti, green pepper, obutungulu, ennyanya, ebintu bino ebivunda ffe abamanyi ebizibu ebibirimu era n'omugaso gwabyo. Abantu abo tusindikira eno wansi ebintu bino babirabanga ebitali bya mugaso ng'ate bye bituyimirizaawo obulamu bwaffe ne famire zaffe. Embeera y'akatale yeebe eri etya? Embeera y'akatale teyandibadde mbi naye akatale keetaaga okukolebwako. Tukolere mu mbeera etusobozesa bakasitoma ab'omuwendo oba nga abali ku ddaala lya Idi nga basobola otuuka eno ne basobola otugulako. Naye tunuulira wennyini wenyimiridde Idi asobola okujja eno n'angulako ekintu abeera tasobola. Tugenda sigaza nga tulina bakasitoma bano abawansi ennyo nga ate twasobola okutuwa ssente sobola tuyimusa naffe okutuukako ku ddaala oba ebigendererwa byaffe okuvaayo. Batukolera obutale bubeere nga buli ku mutindo ogw'ensi yonna tubeere nga tusobola okufuna bakasitoma ab'omuwendo. Kyetusaba Mr. President.
ekibuuzo okusookera ddala njagala okuyozaayoza abakulu abalondeddwa okutwala maaso ekibuga. Kampala ng'ekibuga eringa gavumenti namba nti ebisoomooza bingi nnyo nnyini, era okujjako nga gavumenti etegedde, gavumenti ya wakati nti Kampala yanjawulo ku bitundu ebirala n'egiwa ekisaanidde, bino ebizibu byonna tebigenda kuvaawo. Kampala ekizibu ekisingira ddala ekisooka obukulu kyekyokuba nti erina power centers nyingi, abalagira bangi ne mugaba emirimu gyennyini mu Kampala waliwo abeebweru abalagira nga ddala si idi oba si lukiiko olukulu. Omulimu gwa idi omukulu gwe gw'okuteeka mu nkola policies ne programs eziteekeddwawo olukiiko lwa kanso, ye mulimu omukulu ogusingira ddala. Naye ng'ogenda kukola ebyo byonna weetaaga okuteeka bino mu nkola. Number 1, ekisookera ddala obukulu kwe kulaba nti idi nga yakayingirawo ayina okubuildinga relationship ne bano abali mu power center. Tuyina member ba parliament, tuyina lord mayor, tuyina ba mayors, tuyina ba kadre SFC na eweri. All those are power centers, zona power centers. Ndio oyina okulaba nti o building a relationship nabo, oyina okubeera ne open communication, oyina okulaba nti oteekawo omuwaatwa gw'okwogerezeganya n'abantu bano, ate okkirize decision making, okusalawo kukolebwenga kwa wamu. Wataasooka ekkola ekyo n'okubuildinga trust, ekyo kigenda kuba nti mulemera. Naye ng'ebisoomooza ebisinga obukulu mu Kampala bye bino wamanga. Ekisookera ddala ye kasasiro, ensonga ya kasasiro, era nga kimanyi bulungi nnyo nti kyekyatwaza ne munnaffe bannaffe ababiri. Kati kasasiro wataayige mukwatako nti kasasiro oba omukutteko bulungi, ate mwana wattu agenda kuyamba ku bintu ebirala bingi okusolvinga issues endala. Okugeza nti okwata kasasiro ogenda kendeeza ensaasaanya amalwaliro, ogenda kubeera n'ekibuga ekiyonjo, amazzi bugenda gonooneko sente entono naddala national water. So kasasiro kyekizibu ky'eggwanga ekikyasingayo naddala mu Kampala, era mumanyi bulungi nnyo nti kyekyagobesezza bali. Naye ate era gavumenti wetaaveeyo kumanya nti ensonga ya kasasiro nkulu n'egiwa sente ezimala, kubanga kyekijja okubeerawo mu mirembe gwa Jennifer Musisi nga akyaliwo. Kasasiro yali nsonga, baminisita baddeko bangi, kasasiro ebadde ensonga. Naye lwaki egobesezza ono? Kubanga gavumenti teyagiwa priority kugiwa sente zimala. Kati gavumenti newe neteekawo abakozi naye nga tewaddeeyo sente zikola ku ebyo, era ensonga ejja kubeera emu naawe bajja kugoba. Nkubuulira bajja kugoba. Ensonga ey'okubiri, ekizibu kya Kampala ekinene ekirala y'ensonga y'enguudo. Enguudo ye public asset ekyasinga okuba omugaso okuzimba economy eggwanga, kuzimba eggwanga, ebyenfuna by'eggwanga. Ate mu Kampala ye wakyasinga okuva sente ezitambuza eggwanga. Kakati olina okukola ku nguudo abantu batambule. Twonoona essaawa emitwalo 25 buli lunaku mu Kampala n'okka, nga ezo zonoonekera mu jaamu. Kale gwenga executive olina okuteekesa mu nkola policies ne programs zino ezigenda okulaba nti enguudo zikolebwako, road infrastructure ebeera nsonga ezimbibwe nti abantu baleme okukonoona time mu nguudo. Nti oyiga teamwork, okukolagana ne bannabyabufuzi, kubanga ba key stakeholders saagala conflict, tetwagala kulaba nti wabeerawo friction, kyobola nti twagala open communication ebeerewo. Foster that bijja kutambula bulungi. Wala kati property y'ekibuga olina okugikonsolidatinga, olina okugikuŋŋaanya efune ebiwandiiko byayo, osobole okuba nti ebintu ebyo bikuuma kubanga custodian yabyo. Naye kati buli muntu ajja ayagala kubba mu bubbi, kwekamba newesanga nti KCCA ng'ekitongole tekikyalina property, amasomero gaakyo gonna bagatutte, oli ajja n'atwala butwazi. Kwekamba olina okutuula wansi okumanya ebizibu bya Kampala n'olaba engeri gy'ogenda byadressinga, si gwe wekka wabula ng'okozesa olukiiko, ng'okozesa
ba stakeholders. Wetwogerera embeera y'obutale mbi nnyo era entalo nyingi nnyo ziri mu butale. Wogendako mu Owino ojja kusanga nti Owino yonna eyonoonese ne bazimbe ne ku mwala nti kati amazzi gagenda direct mu Owino kiringa abagamba nti baagala kubagoba mu Owino. Businesses z'abantu zizze zifa otegera bulungi nnyo zifudde abantu bakyalina okutya ani nannyini omutuufu ow'obutale buno kubanga abali mu Owino bagamba twagula akatale k'Owino era twaffe twakazimba. Gavumenti egamba nti obutale bwonna buddira abantu kabakyaliwo confusion eyo wakati waba landlords mwana wa tate kakati nga bayita ba property owners abo wakati waabwe n'abakolera mu midaala gino abagirimu waliwo olutalo lunene nnyo bali bagamba tetujja basasula bagamba te property yaffe kati mubutale bonna kyekiri e Nakawa kyekiri mu Bugoloobi kyekiri mu Owino kyekiri e Nakasero tulina obuzibu wakati waba property owners. President byagamba tebaddamu kufuna sente ne ba tenants abapangisa emidaala egyo kati abapangisa bagamba president yagamba tetulina kusasula bananyini midaala babazimba obudaala bagamba nti munakadaala kange ze nakazimbira ku sente zange property yange olina kunsasula otansasula baamu kati wakyaliwo obuzibu obwo bw'olina okugonjoola gwe n'olukiiko lwa KCCA ng'executive director